nga twolekera okutandika ka love story ka sister ketukkiriza nti kagenda kubeera kasufu nnyo. Nandisabye nnyo abazadde bamaama ne bataata okuwa ennyo ebirowoozo story eno. Nandisabye nnyo abaana ab'obuwala abavubuka. Waliwo ebintu ebimu bye tusanga nga byeddiŋŋanya bweddiŋŋanyi nga ow'ekyannamukaka bw'ajja okubisanga n'ow'emuyenga ali likely okuexperiencing ebintu byebimu. So bw'ofuna omukisa okulira ebintu bino nga bituuse ku muwala munno, nga bituuse ku muntu bwe mufaanaganya emyaka nga muli myaka gye gimu, bino bye bigambo olumu by'oba weetaaga okuwuliriza. Mugenda ne munyoma ebigambo by'abazadde, muzadde n'akugamba ebigambo n'obinyoma, kati osisinkana ebigambo eby'omuwala nga muli mu myaka gye gimu ng'akugamba ensobi, akugamba amakubo ge yayitiramu n'atomera flat. Nchiddamu n'atomera flat nga tolina nnyo bw'ojja kugamba nti gojja kubeera smart okusinga ye, kubanga amakubo g'oyitamu bwe gabanga ge gamu oli likely n'okutomera okusinga ye. Kale nkwanirizaako mu show ey'olwaleero, nebaza Katonda akunjagalire n'akunkumira okutuusa olwaleero ng'okyassa omuko ogw'obulamu. Eri bannaffe abakristu njagala kugamba nti Mukama waffe yeebazibwe. Eri bannaffe the Muslim community njagala bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga nkwebaza byonna by'okola gy'osinzira okuba ng'olaba show eno. Nze Sozimo channel eno ebeerako love stories, real life love stories, obulamu bw'abantu obw'omukwano. Wiiki ejja Mukama bwana batuwadde ekisa tulina story nagambye nti eno story njagala okugirangirira nga story ey'omwaka nga tetunabala kuyingira mu kitundu kya mwaka, naye tusaba Mukama awaleme kubeerawo sitaani yenna agyekiikamu, tusobole okuba nga tufuna omukisa okugisisinkana. Njagala okkirize nga tugenda mu love story eno ekitundu ekisooka nkutwale butereevu mu Kiggula Luggi. Ebigambo bino biva eri omukyala praise agamba omwana ayingira obufumbo oba ayingira ensike y'omukwano nti love with your head and not your heart. Love with your head and not your heart. Yagala na mutwe gwo so si mutima gwo. Marry a man who loves you more than you love him. Yagala omusajja akwagala okusinga bw'omwagala. Njagala twawula ebigambo bibiri, okwagaza omutwe n'okwagaza omutima. Munjogere nyangu bwengezaako to break it down for you. Okwagaza omutwe gulimu ki? Gulimu bwongo. Bubamu okufumintiriza, bumabo gattagatta, wano tuyitawo kino kinaasoboka byatugamba abitegeeza kiseera ekituufu okuyingira. Naye ate bwe twagaza omutima, abantu abagaza omutima be bantu bogamba nti nkubuulire omusajja oyo gw'oyagala okusinza bwe tumupimye ndaba nga talina gy'ajja kukulaza, naye nga ye agamba kimu, nenze omutima gwange gwe gwasiimye, nze omutima gwange gumwagala. Bannange, if it's love, that is the man. If it's not him, then there is no anyone. Nosanga omuwala nga bamugamba ne bamugamba owange ngagamba nze mami oyo gwenjagala nemugezaako okumuteekateeka, nemugezaako okumunyonyola nga yagamba omutima gwange oyo gwe gwagala. Kakati enjogera yetera okuvaamu bino, omutima gwange gwe gwagala, ebirala saagala kumanya. Oba muyaye, oba mubbi, oba talina ssente, oba tasobola kundabirira, oba kugamba ebyo olw'okuba omutima gwe gwagadde n'oyagala okkanye osanyuse omutima gwo, naye nga after effects si kikulu. Oli n'agamba nti kyovulaba abawala omusanga n'agamba nti nze bansibe ne musajja wange, omusajja yamufunyisiza olubuto bamukutte omuwala tanaba kwetuuka. Temuziwulya cases obwo obuwala bubbebi bambi emirundi mingi buba tebwagaza mitwe, buba bwagaza mitima. Kati aba ready okufeesinga kyonna ekimuyimirira mu maaso. Lwaki? Ayagala okurespektinga omutima gwe. So nga ate okwagaza omutwe kubeeramu okukalculatinga, kubeeramu okubala wait nekyenyingiramu kinaakola, tabanga nimba na busente, tabanga nkyamuukiriza na iPhone, tabanga. Ogwo gwe gubeera omutwe. Omutwe gubeeramu okugatta, okutoolako, okukubiza, okugabiza, finally n'ofuna answer nti ono ye muntu omutuufu. Era singa ofumiintiriza ku after effects nti wait ngenda kwagala gayo, naye okumwagala kugenda kuleeta ABCD. Aba alina engeri gy'abicalculatinga n'agamba kino kiri bearable, kino nja kukola bwe nti, bw'azuula nti tajja kusobola,
era takiyingira aba ayagaza mutwe. Abasinga obungi tebakitegeera, bamanyi nti okwagaza omutwe kye kibi, okwagaza omutima kye kirungi. Omutima gwali badde nga gwagala naye omutwe kagusigale nga gukola. Nti mutima kituufu oli mulaavu omuntu omwagadde nefu okusinza kubanga ebitundu by'omubiri byonna bigenda kukolera wamu, ekimu kisobola okukola ensobi ne kikosa ebirala. Kati omutwe bwe gubanga gwe gukontrolinze ebiseera ebisinga obeera safer. Singa ebigere era tugamba nti ebigere byantunda, meaning nti ebigere kugamba wagenda opaala bigere gye byatunda n'ogenda bugenzi. Kizibu nnyo oli agamba nti omutwe gwakola ki? Gwantunda, omutima gwa nnimba. Tetutera nnyo kukaayana na bwongo bwaffe na mutwe gwaffe kubanga bo butera okutunulira ebintu mu sides zombi. Bugenda kubikula lupapula ku lupapula gukuwe ripoti nti okusinga ku byatuzudde omuntu ono okufumintiriza kwonna omuntu ow'omunda oli ajja kukolera mu mutwe tajja kukolera mu mutima. N'olwekyo ono bwakugamba nti faayo nnyo okulaba ng'oyagala omuntu naye ng'omwagaza mutwe so si mutima, ate era oyagala omuntu asinga okukwagala okusinga bw'omwagala. Ntera nnyo okulaba comments abantu n'abasajja nga babyogera mbuyagala omukazi asinga okukwagala okusinga bw'omwagala. I am a man. Nenjala mbabuulire, it doesn't make sense okugamba nti nze njagala omuwala nga yasinga okunjagala. No, nze nteekeddwa okuba nga nze nsinga okwagala. Era kankuye relationship esobola okusurvivinga omusajja singa abanga ayagala nnyo okusinga omukyala kibeera safer. Omusajja nga asazeewo okuva mu relationship tosobola mwekika mu maaso. Naye abawala tubamatizza wali ogenda ku byo n'enkupaaza kakati oli wange ogatokosa. Ne bw'obanga agezaako okuva mu flampeni amagezi ge nakozesa okuyingiza ekintu nkyasobola okukozesa okukuuma. Balala abasajja bava buvi ku mulamwa n'abeera ng'alinga atamanyi kyayagala naye omusajja ng'alina interest mu marriage. Ekyo bw'oba owakana gyawo mu inbox tuleppuke. Omusajja bw'abanga alina interest mu bufumbo okusinga omukyala emikisa gy'obufumbo bwe okubeerawo mingi. Naye omusajja bw'akoowa tebatera kudda mabega tebabeekiikamu. Omukyala asobola okugamba nti ngenda kunoba n'amala emyaka 10 n'amala emyaka 2 n'akaddiirayo ng'azadde abaana 12 naye ng'ayogera ekyokunoba ku mwana asooka oba oli awo ng'alina lubuto. So kye kiba kikola amakulu omusajja akwagala okusinga bw'omwagala. Era ne Bayibuli egamba abasajja kwagala bakazi, tegamba bakazi kutwagala, egamba kutuwulira. Okimanyi nti bwe nkwagala n'okumpulira kyanguwa. Ndowooza ensonga yeetegerekese. Dembe lyo. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Nebaza Katonda okuba kumanga mukyali balamu. Nzize okuddamu okukaatiriza ku nsonga ey'ebyapa. Nga bwe nabagamba saagala nfokasinge ku kyakutugula ku buguzi mataka. Naye ekyapa njagala okuddamu kukaatiriza ensonga y'ebyapa. Muyina ebyapa mu nnyumba mubiteresi. Bikyali mu mannya gaffe abaabaguza oba bikyali mu mannya g'abantu abalala weewaawo oyinza obba tewagula ku ffe. Ebyapa ebyo bikyali mu mannya g'abo abaabaguza. Muganda wange ali eyo. Bw'oba omanyi olina ekyapa nga tekiri mu mannya go nga wagula ng'okyakiterese, oyolekedde okufuna obuzibu. Obuzibu obusooka we bigenda bubi eyagguza ettaka eryo n'afa, weetaaga ogoba ku letters of administration ng'okwasaganya ne famire y'omugenzi oba famire yokka ebigobeko. Osobola okuba ng'osobola okukyusa ekyapa ekyo ku bano ba-administrator oba administrator gwe baba balonze aba famire atuula mu bigere by'omugenzi yagenda okusayiningira transfer yo, naye sikukakasa nti 100% ajja kusayiningira. Bangi tubawulira bakaaba beefuula ogula ettaka gwe wagulako n'afa ne bagoba ku letters of administration ne bagenda okusayininga ne bagamba ffe muzeeyi waffe ba muganda waffe tagguzangako ttaka. Oyolokedde okukaaba ndaba ekintu ekitono ogenda kifuula kiwanvu. Like I always tell you, cheap things are always expensive. Ojja kulaba ng'okukyusa ekyapa akakadde akamu ekitundu oba akamu oba emmeka nga nnyingi ate osasula ennyingi ezisingako olw'okuba oyagala kununula kyapa kyo. Mujje ebyapa mu nnyumba mudduke emisinde wano ku Dembero Properties tubakyusiza ebyapa. Ensonga endala gy'oyolekedde bw'oba tonnaba kukyusa kyapa kyo fuba okulaba ng'okyusa ekyapa emyezi 2 gumu okuva kati ku gavumenti omusolo gwe tutaddeko ogenda kubeera osasula 5%. 5% eriwa
ettaka woba waligula obukadde 10 oba obukadde 3 ogenda kusasula omusolo 5% yezo sente omala osasula 1.5 eya stamp duty oyingidde 6.5 like nga bwe mbagambye cheap things are always expensive ojja kugaana okudduka essaawa zino okukyusa ekyapa omala ate osasule sente nyingi mudduke bannaye fewe tuli ku Dembero Properties and Associates ku Modern Havana Complex wano ku Lubaga Kabus Road tubaaniriza nze Beatrice enamba z'essimu osobola otutuukirira ku abasinga mukozesa Airtel abala MTN enamba yaffe ya Airtel eri 0752 110514 ate MTN eri 0760 76 43 86 ne ku WhatsApp kwetuli teekako akamessage nja kuddamu wemba sikuzeemu bangu olumu tuba bize era nga tubanoonyeza ebirungi wemba sikuzeemu era mmala nenkuddira tonyiiga toyomba ati omukyala addamu message leeti woba olina ekyoŋŋamba ekyamangu nkubiraako ku ssimu platform zaffe kweziri ku mutimbagano tunoonyeeko ku Dembero Properties and Associates tujja kuddamu ebigambo bino biva eri omwami nga mufumbo nno nga bigenda eri omuvubuka ateekateeka okubuyingira oba eyakabuyingira agamba don't marry out of pity you will regret it eventually. Don't marry out of pity you will regret it eventually. Towasa okuyita mu kusaasira era ntera okubyogera abamu nga tebakkiriza byenjogera naye nga genjogera ge mazima. Sandi wagidde muvubuka kuwasa muwala ng'ensonga gyawe eriemu nti yamufunyisiza olubuto. Ebyo ebintu byakolanga dda. Tumanyi nti eriyo ebyakolanga edda nga birungi nnyo ng'olwayo tebikyakola. Newankwadde nga n'omulembe guno guliko nnyo bintu ebikola naye nga si birungi ng'oba oli awo twetaaga okwadoptinga ebintu ebyalinga bikola edda. So emirembe gigenda gisiŋŋana. Naye mbabuulire Sandi wagidde ne bw'aba muwala wange Sandi yagadde mulenzi kumuwasa kubanga yamufunyisiza lubuto. Tusobola okulya enfuufu, tusobola okutoba n'entoba ne muwala wange okujjako nga nkakasiza nti waliwo okwagala n'obusobozi bw'okubeera ababiri. Eyo y'ensonga kwe nnyinza okusinziira okukkiriza muwala wange omulenzi amuwase naye nga si nsonga yakuba nti yamufunyisiza lubuto. Aba amusaasidde, aba talina kiddako, aba talina kyakkola. Ensonga ezo si ze ensonga omuntu zagwana okusinziirako okuwasa munne. Era omuwala gyagamba nze bangobye kanaga kati ate ngenda mukolera kitalina waakusula. Njala kutegeeza nti ensonga ezo zikolako kaseera. Naye bw'ogonda ogoberera n'olondoola relationships ezitandise bwe zityo oba obufumbo obutambudise bwe butyo si bungi obubeerawo. Nkiddamu si bufumbo bungi obubeerawo. Njagala obeere eyo oveeyo tuwe love story yo nga n'olwaleero obufumbo bwammwe malidaadi ng'ogamba nti nze omusajja yanfunyisa olubuto ne bamukakampase. Yali tanfiiringa kaali ka one night stand kaali ka kiyaaye yampetera mu kkoona twali tuva mu kuwakanya nga tuli mu Diana nabeerako nalabako abaana emmotoka bagenda mu mizannyo twatambulirako mu zi Diana naye ng'olina engeri kati nze nali fala P7 P6 nali fala naye nga ndaba kati ngenda nkula n'embigatta kati nga gundi namulaba alipaganye ne gundi mu Diana nga tuva okuwakanya kaali awo baali bali mukwasa binazi era nga bano babyasanga bitanga emmotoka bwe jjana ekuba mu kannya neyeesukuna n'eddeeno bweti neesiba kati oluvaawo ng'oli afuna lubuto kabalagala gwe bamuwanguliddeko kati ng'oli agamba nti owasa omuntu oyo ono akugamba nti towasa lwakusaasira muntu ojja kyejjusa oluvannyuma. Era omukazi akula agamba mwana gwe singa saafuna lubuto lwo nze saalibadde mu ddya lino. Wasa omuntu ng'olina ensonga ezisimba, ensonga ez'amadala, nsonga za kumwagala, nsonga za kulaba nti musobola okukola amaka ageesiimisa, musobola okubeerawo alina kyakugattako, alina kyomugattako. Bwe munaasisinkana abantu babiri ne mufuuka omuntu omu, mujja kubeerako ekyamaanyi kye mukola, mukole omukwano gwammwe, muveemu ezzadde eritya Katonda, erinaakola community ennungi, erinaakola ekitundu ekirungi oba eggwanga ekituufu, oba ensi egwanidde okubeeramu. Ezo zaalibadde ku nsonga. Ezimu ku nsonga.
don't marry out of pity, you will regret it eventually. Ebigambo ebyo njagala mama Aisha Najjemba oyingirewo. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba, edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire, mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lw'okoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako, eri 0705 61 94 03 kanjiddemu 0705 61 94 03. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. Tugenda mu love story ya sister, njagala okukwebaza okwekumira ku channel eno n'okusuubiza nti Mukama nga atwadde ekisa n'obusobozi tukyakuleetera ebirala bingi olw'okukubaako kye tukugattako mu bulamu bwo naddala bwe bujja mu nsonga ez'omukwano, relationship oba enkolagana n'abantu ng'owulira stories ez'abantu ab'enjawulo abakubeerera ekyokulabirako. Njagala okwebaza ennyonyi ddala, njagala okwebaza ennyonyi ddala omuntu yenna anguliddeyo tiketi ezagwe Katonda concert. Nsaba Mukama akumpeera ekisa, nsaba Mukama akunsanyusize, nsaba Mukama akunjagalire, sikitwala nga kya bulijjo kubanga oli muntu wa muwendo gyendi. Nsaba Mukama akumpeera ebirungi ebitagambika. Sister Dina njagala kwebaza bambi. Sente zatuuse, abantu abansuubiza tickets ne sente namuziweereza, njagala okubebaza era nnyongera okubebaza. Nteekateeka okugenda mu kabox ka buli omu kankikomyawo. Nenjala okwebaza eyangulidde tiketi ezagwe Katonda, ate era naawe ateekateeka, naawe ya pledge nga Katonda bakufuna busobozi, Mukama abenga akugabirira. Ate nabakukirowoozaako oba oliawo ng'okirowoozaako ng'ogamba nze njala nnombe lumu, naawe nsaba Mukama awo omukisa omulimu gw'engalo zo obeere ng'osobola okuyimirira nange mu nteekateeka ezagwe Katonda concert. Ateekateeka okubeera nange, naawe njagala oba nga nkwaniriza. Waliwo omukyala gwe njagala okubuuzaako. Mami oli South Africa, oli wa muwendo nnyo, njagala okwebaza olw'omukwano ogwo, naye kamala okufuna wano nina engeri gye nnakutereseemu nga tosobola kumbula ne bw'oba omeketa kengere. Ow'omukwano agenda kubanga okomyewo e Uganda, ogenda kujja n'omwami wo Mama Mire Kabowa. Munange oli South Africa naye nga njagala okukwaniriza nesunga okubeera nayo kuba ekivibe nga kyekyo nti ombeereddewo nnyo Katonda abange eddoboozi tulikekkereze. Neyanziza nnyo neyanzege. Kiza nkutwale mu love story ya sister ekitundu ekisooka. Mr. Susan nkulamusizaako nnyo mukwano, nkulamusiza n'abafamile mwenna mbalamusizaako. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abenzikiriza endala mwenna Mukama yeebazibwe. Kaakati ngenda kwogera story yange wano naye mu kusooka wano eno ngenda kufunzaako mpaka wenatuukira ku kinyusi kya story yange. Kaakati Mr. Sozi nakulibwa mu famire eya mama ne taata. Baatuzaala abaana 10 mu mama wange ne tata wange, naye tata wange yalinayo omwana omulala
yawasa mama wange kale nga yazaalako omwana omulala tata wange. So kati omuwala oyo twakula naye muganda waffe mukulu waffe twakulanga naye waneeno mama waffe yatuzaala esawa zino atuli 10 nze first born mu mama wange mutata wange ndi second born. Kati nange Mr. Sozi twakula mu mbeera kale etali mbi sijagamba nti mbi naye era si nnungi ennyo kale eri awo omuntu ky'ogamba nti nnungi nnyo naye era si mbi ng'omuntu anagamba nti ntandika okulojja nakula mu mbeera bweti ne bweti sirina nnyo kyamaanyi kyensobola kulojjamu kubanga Mr. Sozi twakula n'ekitaffe n'ennyaffe naye nga taata waffe ye muntu afaayo ennyo nga taata ennyo era kale taata good daddy. Mr. Sozi taata waffe yali musajja mukambwe ng'akuba ng'ali aba yakutteko bw'atyo okukuba ng'ogamba leero luno naye era nga wekimanyi Mr. Sozi abaana omuggo neegubira nga weeguli era temubulamu baddalo muzadde ne muba bakambwe mutya temubulamu baana baddalo. Mpazzeko mbadde nyina kye neerabiddemu naye tanzireko wano kati n'emabega wabula bwe natandikira okutegeera nze nga nze nali nga siri waka na mama wange ne tata wange nyine wa sisita wange oyo baba bataata baba baluganda kati baba sisita wange naye mutaata wange atati tata wange yennyini naye bataata baluganda yali yafumbirwa ye Kampala nga kyabeera. Kati sisita wange oyo nga yantwala ndowooza nga ndi muto awo yantwalira simanyiiwo wabula nze kati ndandika okunyumya ebyentegeera nze ndandika okutegeera okwange ndowooza myaka awo gyali 3 nga ndi ne sisita wange oyo gwe mbeera naye. Sisita wange yalina omwana omuto nga mbeera naye nga nange era ndi muto nga ndi muto nnyo nali muto nali myaka nga 3 kyemmanyi awo ntegeerawo bulungi naye Mr. Sozi nga nyina eddalo oba bayite eddalo oba bayite emputtu oba bayite eggumi banaye abafamire simanyi kale oba byonna nalina ki simanyi naye ndowooza nalina mputtu na ggumi. Kati nga mbeera wa sisita wange oyo Kampala nga sinatandika kusoma nali era sinnatuusa nga ntandika butandisi nga nkyali muto naye nga sinatandika kusoma nabeerako awo nga mbeerawo sisita wange oyo yabeeranga agenda nga bw'asoma eddarasa ekawungeezi kati nze nga mbeerawo n'omwana bwe bityo naye nga sisita wange oyo mukambwe nga nkuba nange omwo okukyalo oli yankuba ng'abeera nga nkuba naye era nga ne bwankuba ng'eraba ebyemu kati mu nsonga ki ezankubisanga Mr. Sozi nze nga ntuma amazzi nga nkwata nga mpa obudomola bwa lita 3 2 nangamba genda ku luzzi wabeerangayo oluzzi lwali lwa mirundi 2 nali mu myaka yawe 3 nange kyova olaba era tukola mwana kinto kibi ng'olowooza mwana tategeera nze nali mu myaka awo ndowooza gyalinga 3 kw'enaawo nga ntumanga ku luzzi nentwala obudomola naye nga nkuutira nga ngamba tugenda ku luzzi bwabeerangayo eyo ng'amazzi twakimanga ku midumu nga giri 2 ngati ng'enzizi ezo zirina amannya nga waliwo erinnya oluzzi olumu baluyita simanyanga kasirikale olumu simanyanga kamundu kati nga wabeerangayo eyo n'akadiba kati Mr. Sozi sisita wange oyo ng'asobola okuŋŋamba genda oleeta amazzi naye tugeza nogenda kadiba wabula obuzibu simanyi buzibu bwe nalina bw'aŋŋamba nti nno tokola kino kasita nkomekkereza ntokikola kyenkola nange oba gye bayite emputo oba bayite eddalo oba bayite eggumi simanyi ng'asobola okunkomekkereza genda oleeta amazzi naye togeza n'ogenda kadiba
akadiba ako kaba kayita akadiba ka Ajati simanyanga waliwo kamondo simanyanga oluzzi biki ebidomo ebyo Kampala ebyo kanti nga wangamba genda wano ewange omekkereza ntogenda ku kadiba ngenda kadiba kasita ngamba bugambe genda oleeta amazzi nga ngenda eri ku bidomo nensemba layini naye wange omekkereza nti togenda kadiba nga ngenda kadiba nesazo olunaku lumu nga olunaku mukyalo oyo angamba genda oleeta amazzi naye togeza n'ogende wa simanyanga kaki ku kadiba nga mugamba ye baba sigenda ngenda kuleeta amazzi bulungi goyagala wabula ndowooza yali ammanyi nze kyesaamanya nti ndowooza yajja nvaako ku bigere ku mabega nga nkwata otudomola twange ngenda nkulubeeta nga ntoka ndeeta mazzi ku kadiba gye yaŋŋaanye nga ngenda nsena amazzi nezitasozi mbamala okusena amazzi nga wuuyo yanyimiridde mu maaso yankuba nanziza ewaka wabula nali mulalu ebiseera ebyo simanyi ddalu lye nali ndijja oba ddalu oba ffujjo nze byebimanyi nabula mbijjukira bujjukizi nabikolanga kati awo we natandika okutegeera nga ndi eyo wabula batandise okusoma eyo ku ssomero ne banzomesa bebi naye ndowooza ne ttaamu saagimalaako namalako ttaamu yali emu oba n'eyokubiri taata wange najja nannona nanziza ewaka mu kyalo nasanga basisita bange ne tubeera eyo kati tutandika okusoma banzizaayo olwo ntandika okusoma nassale naye kirabika Mr. Soze ekyantwaza basisita wange nali muto ate mama wange yatuzaala mangu ng'atuddiringanya kati sisita wange saawa zinanzirako bw'omulaaba oyinza ogamba twenkana oba oyinza okulowooza ye yansinga n'obukolo ndowooza y'ensonga eyantwazisa eri kubanga entandika okutegeera nga ndi eri kati mbamala bankomyawo ewaffe bwe bankomyawo ewaffe wabula yo nali mulalu ge mazima kubanga oli omukyala ng'asobola okuntuma ku dduuka nampa ssente bino byampa ebinusu simanyanga ebinusu wabeerangayo ebyo ebiseera nga wabeerayo obw'ataano ebyadda kati nga asobola okumpa ssente nangamba genda oli edduuka oba oleete butto nze bwazimpa wabeeranga wawe ekibanda nga nkwata obunusu nga bwabumpa nga ngenda mbukwata bwe mbuteeka mu bibanda bwe mbuteeka mu bibaawo bwe mbusuulayo bannaye bwe banabeerangako kisimanyi kati oyo obuyankubanga ennyo taata wange bwe yajja n'akyala oba nategeera nti taata wange oba yajja buzimu nti nemulemerako wabula nkimanyi kimu nti yanziza ewaka ndi bwe yanziza ewaka nensangayo mama wange yalina nakawere alina omwana we bwe yali azadde essaawa zino 4th born we yali azadde 4th born we kati nga tubeera waka batandise okusoma ne muto wange ono yali anzirako twatandikira wamu okusoma nga nsoma mu kirasi emu ne muto wange ngeri gye twali twenkana nga tusoma awo nga tusomako awo primary nursery twasandikirawo mu kasomero akaali kanafu nga ka gavumenti mu kutandika awo naye we twatuka mu class by yali tipinga primary 2 ne batwala mu ssomero lya private nga lyamaanyi kuba mu district namba ngeri essomero lye lisinga okupafominga ne batutwala eyo twali bangi taata waffe alina abakazi abalala nga naye azaalayo nga bwenkugambye essaawa zino tuyinza okuba tulinga mu abiri nze abaana abamu bonna sibamanyi naye bemmanyiiko tulabika tulinga mu 17 mu taata wange kati fena twagenda ku ssomero lyerimu nono naye ono mukulu wange muwa taata nga tubeera naye kati twatandikanga okusoma naye ate ne mukulu wange yali mulalu nnyo ekigenza ewala ate nze nali sirimu ndabika nze nalina ggume namputtu naye ate oliye nga mulalu kati munaye Mr. Soze nga tusoma we batutwala eyo ku ssomero ddala baatuwambu interview nga tetugigwa nga tugigwa ffe abaali abageza mu primary 2 nga batuza mu primary 1
kati sisita waffe mukuluko ye yali ageze mu primary 4 naye yali mugezi kweli essomero nga lyabakulemberanga gye twasookera kati ye bwe batukyusa bamuwa interview naye yagigwa ye teyagigwa yatandikira nyini kirasi gyali agenzeemu ye tebamuzaayo febe bazzaayo ababiri twalinako omuto omulala oyo yali yadda ku sisita wange ono anzirako kati naye nga muto fena twatandikira wamu okusoma netusomaawo netusoma mpaka nkumalako primary naye bwe twatuka mu primary yaffe ffe tetwasoma P6 engeri gye batuzaayo eno wansi twatuuka awo nga balina otutubuusa class batubuusa primary 6 twasoma primary 5 netugimalako kati bwe twanebedde tugenda mu primary 6 twekikole ne batufunira awo n'essomero eddala kuba eryo lyennyini yali tesobola turegisteringa ffe ababiri nze ne muto wange nzirako balina otutubuusa awo ne tuba nga turegisteringa ewala ne wano nga bwe tusoma era ebigezo bwe byatuuka twagendayo ne tukola eya P7 munaye Mukama Katonda ne bijja nga tuyise era wetu we twabuuka primary ntugivaamu bwe tutyo kubanga wano baali batuzaayo class naffe ne bagifikise nga waggulu eno ne tweyongerayo mu secondary eyo 2013 kati munaye Mr. Sozi story wange nno wano weetandikira tutandika senior secondary twasooka secondary twagaana okugenda mu boarding kansoke nzireko emabega sisita wange ono omukulu mbadde neerabidde sisita wange omukulu ye teyasobola kumalako yadde P7 omwana alinga yalina ekyali kimuwujja yali akimanyi naye ng'ate yali akyali muto kuba yali myaka nga 14 awo naye yakoma P6 emizazo zinga bwe nagambye waffe baali bakambwe naye oli omwana nno oba ngambe ekissemanyi Mr. Sozi oyo omulaba omuwala wabula nze sinanyina kumanya twabeeranga awo ng'oyo gwolaba myaka just alina nga wali mu 13-14 naye nga bwabeerawo ku kyalo wababeerayo endongo alina okwatendinga oli nga ne bamukuba ye tawulira nga ne wookola otya ye talina kyawulira kati munnange l'omu agenda nga nze namugguliranga wabula ng'ateesa nange kati nga mukuteesa nange nga magenda kuleeterayo kino biki nange nga sibeera musobi nga ngenda nga mpola bwe muggulira nga tukukuta bwe muggulira mu mpola ye bwadduka bwagenda mu ndongo imagine nno ng'akyali mwana muto naye nga agera bakadde beebase nga toggulawo ng'agenda nywamala nze nzigalawo ng'era bwatuka okujja nga tulina ekisenge kyaffe nga gyakonkona akadinisa nasolanga ku dinisa nga akonkona akadinisa nga mpulira nga ngenda mugulira mpola wabula l'omu yali mu primary 6 ng'agenda mu P7 twali mu holiday bagambye ennaku zombi zibaana bwe ziti munnaye sisita wange ennaku naye zaamukeerera n'agenda ku bidongo wabula we yagenda ku bidongo abantu baamulaba nga bagamba nga taata naye taata nga takkiriza nga agamba ayitawo genda naye ng'ate ekituufu kiri nti yagendanga nze namugguliranga nga basigale tebamanyi kati olunaku lumu waaliyo endongo taata bamubagulizaako nje muwalawo akola ki n'agenda mbidongo abiromba oyo ogwolaba nga tasobwa ndongo bwawulira endongo nti eri ku kitundu oli nga tasobwa simanyi kyamutembanga nga ye tasobwa nga alina okugendanga mu ndongo kati olunaku lumu Mr. Sozi baamukwata taata yamukwata n'amukuba kibooko naye yamukuba n'amutwalako ne ku poliisi naye ne bamukuba sisita wange n'abula ewaka okuva olwo yabula nga tanamalako P6 nga amazeko P6 wabula yali agenda mu P7 mukulu wange yabula ewaka n'agenda bw'atyo okuva olwo nno n'atongula obulamu ye ne yeetongoza n'agenda n'atandika okupapagana ensi n'abula mu kubula ebigambo byabeerawo kaawo era maama ne batandika okugusinza nga maama ye
nga balowooza nti oba ye yamugobesezza waka biki nga bwemubimanyi ebyokukitonda omwana gw'otazaala. Ebyo ne biggwa. Kati nziza ku lugendo lwaffe ffe tumaze primary tugenza mu secondary. Mr. Sozi ndi ne muto wange gwe tusoma naye tutandisa senior 1. Awo Mr. Sozi twagana ogenda mu boarding kuba twali mu primary nga tubekooye. Twagana ogenda mu boarding kuba essomero lyali lya kumpimpi tetwagendako nga si lya kumpi nnyo naye kale nga lya kumpimpi. Bwe twagana ogenda mu boarding nga tata waffe yali musajja afaayo ennyo ate nga atwagala nnyo nno kubanga buli kimu nga kyonna kye twetaaga afuba okulaba nga kitutuusangako. Mr. Sozi bwe twagana ogenda mu boarding tata waffe yatugulira boxer, simanyanga bajaji boxer empya, n'atugulira pikipiki empya nga gye tulina okuba nga tugenderangako nga tewali byagamba nti oba atupangisize babiri nga batuvuganga. Mr. Sozi nga tutandika senior 1 tata waffe oyo gw'olaba yayinanga okukiranga ku makya ssaawa zetukeeranga ogenda ku ssomero nga naye alina okukeera musanya wattu ng'alina ogguluba naffe atwale ku ssomero ate munnaye ffe banninja twagana ogenda mu bisulo twediimye tetujja kugendayo. Munnaye ng'alina okukeeranga munnaye atuvuga atutwale ku ssomero naye ng'atuvuga nga atuyigiriza piki. Yatuvuganga kati nga ku makya nga nze gwayigiriza ku makya. Kati bwe tuba nga tuvaayo kawungeezi nga ono muto wange nga yalina obuvuga yalina okutumanyiiza ekintu ekyo tusobole okuyiga bokisi eyo tube nga ffe twevuga. Kati munnange yakeeranga ebiseera kuba ttaamu ena twagimalako nga tetugiyize naye okubiri tugimalako nga tetugiyize nga yalina otuvuga najja n'atunona naye mu kutunona era nga akuteekako nga goyi paka royi retwayiga. Twagenda ogenda mu ttaamu 3 Mr. Sozi nga tuyize piki nno bokisa kwe tutambulira naye ng'omugambo gwokka gututomuka ku kitundu bannange alaba munnaye Mr. Sozi nga tuyita ku baana gwe mbutuufu nga naffe tugenda ne twerabawo nga tetuyiriza kabooda bannaffe nga twabeerangako n'abaana ku kitundu abaana nga bangi abaavanga boodi abatambulanga dde nga batambulangawo butambuzi naye ffe tetwatambulawo wadde twagana ogenda mu bisulo n'atugulira piki tetwatambulako nti tugenda ku ssomero biki. Omusajja yali atwagala nnyo. Kati Mr. Sozi ttaamu 3 nga tuyiga nga be tulina okwetwala omusajja wattu ng'alina okwewukako abe nga si yakyatutwala. Lwaki Mr. Sozi yatupangisiza boodi ebe ng'etutwala? Twali tukuzeekuze embu kubanga nze nali ntandise okufuna otubeerebeere nga tutandise okujja otutonotono. Kati mbu ababooda singa banaatuvuganga baalinga basobola otukwana. Y'ensonga eyo nno eyatuganya okutupangisiza boodi ebe ng'etuvuganga nga ffe tulina okwevuga naye mwenyenenyene ng'alina okukafiirangamu. Mr. Sozi nga tulya bwe tutya oluvimbo olwa booda twalulya kubanga nga muyita ku baana bonna nga owulira banaye buli omwana nga tutuuka ku ssomero ate nawe twagiyigira ddala nga tugituuka ne tugyesimbira nga tuba tuddayo waka nga buli abaana bayinza obasombwa namwe mumpeemu nvugemu nga tuyinza ogigaba ne bagivuga kyokka abaasomeranga ku booda nga tulina okuddanga ewaka bukyali jjukira nga tuba tulina okwanguwa nga n'abamu ab'ebigere batusooka okutuuka nga tusobola okudda nga tukulugusa piki nga tugikulugusa ng'olwo tugigabye bagivuza abaana bagimazeemu amafuta jjukira bateekerangamu amafuta agatutwalaawo oba nga bateekeramu nga half lita ebyowe bityo naye ng'abaana bavuga piki n'agivuga n'agituusa eri ne bavuga ng'etuuka neggwamu amafuta oba olumu nga tekyekulugusa naye ate munnaye nga tetugamba bagenda tukola wadde nga batukuba naye era nga naffe tetuwulira. Kati nno nga tumalako bwetyo senior 1 naye nga tukyali mu senior 1 Mr. Sozi awo nno nga batuyita amakene ye ng'ombe yabeerangawo mbwa amakene nga tuli makene twasangamu senior 6 Mr. Sozi senior 6 gye twasangamu ffe nga tuli mu senior 1 twasangawo senior 6 nga muli abaana bakulu babeeranga basajja bakulu
simanyi na lwaki baali bakulu naye baali bakulu ebiseera ebyo okusinziira kati engeri abaana engeri gye basomamu baali bakulu nnyo naye Mr. Sozi bali abaana abasajja abo nga tebatulekera mirembe ffe abasinia wano tebatulekeraako wadde emirembe nga kye batukola kati ate wali ffe abaali bavuga piki kati nze nayinamu omuvubuka eyankwana nemukkiriza kati neze sita wange naye yayinamu omuvubuka eyali amukwana naye ate oyo omuvubuka eyakwana sisita wange ate ye yali alina abawala bangi nga kwana bangi nakwana oli bonna ate nga bonna weomuyo abayina mizazo nga batuwa ewaka batuwanga kati nga batuwa nusu 10 as in breakfast gyetwajjanga naye ku ssomero kubanga lunch twalinga tulyayo lunch tukyali musinia wano kati naye nze nga babawo 10 lwammwe nojja n'oluzigaba noziwa ekisajja ebisajja nno ebikulu ebyo bya senior 6 Mr. Sozi nga tebikusaasira ebisajja nga bibeera awo munnaaye nga bitupepereza nga tutuuka okugenda ewaka nga bifuluma geeti ne bitusaba piki ne biddawoko ne bigivuga bannaaye ne betumalirangamu amafuta nga tutuza okudda ewaka ne tuddayo nga tukuluguza piki kyokka be baaweereza okwanguyiza obulamu nga ffe tubwekalubiririza kati munnange Mr. Sozi ffe mwenyininyini twetuuka ne twettira chance eyo kubanga tuva waka kubanga twali tukisusizza kyebatuweera piki nga tetukiraba ndowooza kati balina otuzza mu boarding taata waffe yagaana natugamba mugenda kudda mu boarding senior 2 olwo senior 1 nga tugimazeeko senior 2 baatuza mu boarding ate awo nno ne gusukka kati jjukira abaana senior 6 eyo yafuluma abaana baafuluma kati newonyingiramu abasenior 5 ne badda mu 6 awo ffe nga tuli muttu naye era nkapulingi nga iri too much mu eryo essomero twabeeranga neze kapu abo abaana ba boarding nga kyebeekola kati Mr. Sozi wabula awo kanveewo nga tusoma senior 1 senior 2 senior 3 kapulingi nga mweri awo n'abayizi bannaffe kati munnange senior 2 twawummula yali 2016 vacation nagiyita vacation holiday yaffe ya senior 2 nga tugenda mu senior 3 so by then waliyo campaign baali bagenda kulonda bano ba president bonna ebiseera bye 2016 we baali bagenda okulonda waliyo ze campaign kati holiday eyo kolo nze nafuna chance ne bansindikako ewa jjajja wange azaala maama eri Antonde nagenda mu holiday era holiday eyo gye nagimalirako nagenda ne muto wange waliwo muto wange addako nanzirako wabula kati oyo adda kwanzirako gwe nagenda naye netugenda mu holiday Mr. Sozi nali nze ekikula kyange ndi muwala munene si nnyinyi nnyo naye kale ndi mugimu ondaba olabanga omuntu omukulu ennyo ebiseera ebyo nali ndabikanga omukulu wadde nali siri mukulu naye era nga ndabikanga omukulu kuba nali munene ate nali nakula nga ndi mugimu nga nzenna nga kizibu okulonda banolooza nti ndiba ndi mwana muto Mr. Sozi eyo gye bantwala eyo okuwummula ku kitundu ekipya gye natuuka nga bali abasajja Mukama Katonda ate nno nga nkyatya kuba wadde waneeno ku ssomero nabeeranga nabo naye just ebyali bya ssomero byakwebuzaabuza naye tetwabitwala mu maaso kati gye bantwala eyo kati ku kitundu okuddako emabega ku kitundu kyaffe taata waffe yalinga mukambwe ennyo nga n'abavubuka kizibu oli okujja okutandika okuyimiriramu akugambye nti kino nakyo nakiri nga batya kuba taata waffe mukambwe ate nga yeewera nga yeewera olwewera kati abasajja nga batya ddaba we bantwala eyo gye batamanyi nti gyenva bakambwe ekyali eyo sinze yali ewa jjajja wange Mr. Sozi nze natya era nakkiriza abasajja bannaaye abasajja balabe bawe ttayimu
banaye tubawa time. Mesa Sozinga omusajja naye waliyo omusajja yali musomesa. Naye omusajja mukulu kale ngali myaka ndowooza nga mu 5 nga musajja gukadde. Mesa Soja okusajja nga tegunnesibaako. Tegulemedde ku jjajja wange Bugumpase. Nze wagamba okuwaza 2016 nalina emyaka era nalina 15. Ya nalina 15. Ngaza kuyisibako. Okusajja gwampookera obusajja. Okutwaliza ewamu ekitundu ekyo abasajja baako bonna nga bamanya ebitundu nga kuliko omuwala omupya azzeeko baba tebamumanyi. Abavubuka bangi abakwefasa baneefasa nnyo nga bw'okiwulira byeyali ebisala bya kampeyini. Kati ebiseera ebyo waliyo ebyantonde waaliyo ekisaawe, waaliyo kampeyini Museveni yali agenda kugendayo okukola kampeyini. Museveni yennyini era Museveni yajja okukola kampeyini. Kati mweyajja abantu bonna abantu abasinga bagenda bangi. Naye nange nagenda okutendenga bannange yoze nagenda sijja nava n'ogusajja ate. Naye Mr. Sozi nalina essimu ezo bwe twali tugenda nga tugenda mu Kisoro boarding ewaffe baatuwa amasimu fembi. Nze bampa essimu ne muto wange ne bamuwa essimu. Mr. Sozi ekyatuweeza essimu maama waffe yazituwa naye atugamba nguwa essimu eno omusajja wenyina yandikwanye. Manya abasajja babakwanira nnyo ku masimu abaana ne babalobeseza ku masimu. Kati mbawadde mwenna essimu. Kati ojjanga n'ojja wano ng'ofunye olubuto ojja kuŋŋamba ekibadde kikubonesezza olubuto kiki ekyakusigudde. Essimu yandikusigudde ngibawadde. Mesa Sozi taata waffe yatufangako ng'atuwanga ssente wabula nga naye azituwa atugamba kati ogezanga n'ofuna olubuto n'oŋŋamba ki kye baakusigudde. Ng'afuba okulaba nga tuwanga ssente tubeeranga ne ssente. Mesa Sozi twasomanga abantu nga tulinga abaana twasomanga kale embeera nga simbi nga simbi yadde n'akatono nga batuwa buli kimu ne batuuka tuwa amasimu nga batwalaliko ekyo ng'ogezanga n'ofuna olubuto era ombuulira mbwera wandibadde ofuna olubuto ng'ogamba nti munnange omusajja yazze n'akiina akasimu essimu ngikuwadde. Kyo nze zijjukira n'essimu gye baasooka okumpa era gye nasooka okukwata mu ngalo zange yalina Nokia Asha. Eno ey'otupenso tutene nnyo naye nga tungi. Nze y'essimu gye bampa. Kati ne batuwa bulungi layini siniyatto. Kati nagenda ogenda eyo essimu baali bamaze zituwa nagana n'essimu. Bannaaye Mr. Sozi nafuna ey'omusajja eyankwana namukkiriza. Yankwanako ebyo bikampeyini kwa olunyino Museveni lwajja n'ensiŋŋaano y'omusajja nansaba ennama yange n'engimuwa naye yali ajjidde ku ebyo bano ababeeranga bakola bidisiki ebyo ababitambulirako. Kati yali ssewamu ekitundu omwo naye nga bano ab'ekitundu bonna jjajja wange nga yaŋŋamba buli musajja yenna alina akwana waamondo bano abasajja baana bonna balala siriimu bonna nga ŋŋamba era nga sitokkiriza omusajja yenna waakuno ogenda kufuna siriimu era nga kati nga buli ankwana yenna alina sikkiriza ku kitundu okwo nga nagaana. Kati oyo omusajja gye yava nankwana naye nampa ennamba kubeera teyali wa ku kitundu yagenda era baamala ebikampeyini byabwe ne bagenda naye ng'atutte ennamba yange natandika okuba nga nkubirako nga ndi bajjajja wange nankubirangako ebyo naye yabeeranga Kampala. Kati nga nze wandese ndi mukyala kati so twabeerawo mu relationship eri long distance relationship nga ye ali eyo nga ndi eno. Mr. Sozi oluwummula lwaggwako nga nnyina okudda waka ngenda ku ssomero senior ferry story yange nyino yenyini weetandikira awo. Kati jogera Mr. Sozi ngambe twali tufunye essimu twadda ku ssomero nga tulina amasimu gaffe nga tusoma nkali nga tuzikweka kuba ku ssomero baali nga tebazikkiriza naye nga tuzikwekako kasa nga tebazifuna nga tebaziraba
era nga ombeerawo oli awo mama wanakubirako kaawo oba taata anakubirako ko nga sekuleetiri naye ng'essimu simanyi nakumanya amazima gali nti baatuwa essimu buteegomba era baalinga batwanguyiriza ensonga mbufunze baatwanguyiriza nsonga kubanga mu kusoma okwo mwalimu omuvubuka nga tusoma naye classmate yali kyali wange naye omuvubuka oyo yasooka kali n'ayagala okungwana neŋŋana ntubeera bakyali nga tusoma tuli mu kilasi yeemu stream nayeemu omuvubuka oyo simanyi nangeri gye kyajja kitya osejjukira kubanga nze namuwa ennamba yange misazo zisejjukira kumuwa ennamba yange oyo omuvubuka naye bwe twamaliriza twagenda mu holiday eyataamu 1 senior theory kati mba ndi waka ndi mu holiday buli omu alina essimu ye kati mba ndi awo ndaba ennamba enkubira ngamba ate eno ennamba evudde mu ggulu evudde wa nga sigimanyi ngamba sigiwanga ku nnamba yange naye nga nina boyfriend gwe nnyina yoyo gwe nafuna ewa eyo eryantonde kati nga sirina boyfriend mulala kati nga neebuuza ennamba eno enkubira nabuuza muto wange ne mugamba gundi ye kamuyite eki namugamba eki laba ennamba eri mu kunkubira kati nze ngenda kuyita r ne mugamba laba ennamba eno eri mu kunkubira naye ogiraba ennamba kale yali yeewuunyisa nga erimu obunamba bungi ng'erimu obuto bungi nga bufaanagana nga bwonna bufaanagana ng'ennamba ezaawulako zirimu just zino ezisooka ezisigadde zonna nga zifaanagana ttu njereere nengamba laba ennamba bwefaanana ennamba yankubira nangamba gikwate nemukwata nayo namukwata yali musajja nga ngamba hero nga ngamba obaani ono nange kyenva mubuuza mbadde manyi yegunkubidde ate lwaki ombuuza ani ono nange sikumanyi nangamba nti nange sikumanyi nangamba naye nze nsanze ennambayo nsanze ennamba ero mu ssimu yange naye ng'eri saved mu ssimu yange naye ate sigimanyi nemubuuza kati wagiggyeewa ani yagisavinga mu ssimu yo kyava mbuuza osoma nemugamba ye ssebo nsoma nambuuza osomera wa oli mu kirasi ki biki namugamba ndi mu senior 3 nsoma ku ssomero bweti ne bwetiti nangamba okay nangamba essomero nditegedde ndabika nyinza okumanya engeri gye nafunamu ennamba yo konza otyo wagifuna otya nangamba nina se brother wange ku ssomero eryo ne bwessomero ne bwe ndyogera essomero bayita St Bernards baliyita St Bernards College kati nangamba nyina brother wange asomerayo ku St Bernards ate ali mu kilasi yemu gy'osomeramu nangamba naye omuvubuka oyo segendamu kugamba linnya konzaani nangamba omuvubuka oyo entertainment prefect wammwe biki kati wayayogera ekyo nembanga mumanya automatically nga teinewatangamba linnya nga mumanyi nemugamba gundi ko yiye gundi oyo brother wange oba oli awo ayinza obba nga kuba yabaddeko eno alabika ennamba yagisavinga mu ssimu yange naye mbu nga yagisavingako leeta ero mu ssimu ye just leeta ero kati yali ayita mu ssimu kwe kusiŋŋaanamu ennamba yange kati nga mbuuza omuyita otya konza mukwano gwange nangamba okakasa just mukwano gwe nga musajja naasaagirira namugamba mukwano gwange nangamba ngenda mubuuza oba tonnemba kati omusajja oyo bwe yambuuza erinnya lyange nzaani agakano namugulu namulimba erinnya lye namugamba singa siri eryange namulimba kati bwe nawulira nti agenda kubuuza bwe yaŋŋamba nti agenda kubuuza nemmanya nno yennalimba bigenda kukola bitya bigenda kunzirira nemugamba nno badde nakulimba erinnya siyenze erinnya lyange yenze gundi yenze r naŋŋamba okay naye era yaddayo namubuuza oyo omuvubuka ndowooza namugamba mukwano gwange
munnaye Mr. Sozi sekulisa eyo twatandikira awo emboozi n'omusajja oyo senior 3 nga nsoma senior 3 njimalako n'omusajja gwe simanyi ndi ne stranger nga tukoona mboozi na stranger munange stranger tafuuka stranger Mr. Sozi omusajja nga tugenda mu maaso bwe tutyo omusajja nga tanneerabiza ono gwe mbadde nyinambo nga boyfriend nga nsobola okubeera mu kilaasi nga nsoma ne maliriza okusoma essimu saagendanga nayo mu kilaasi kandirekanga mu dormitory naye nga olumaliriza after preps nga ngenda ntukira ku ssimu nga asobola okunkubira so kati yambuuzaawo ebyenkwatako ne mugamba ebyenkwatako kati naye naŋŋamba naye nze okimanyi nti ndi musajja mukulu konze era nkuwulira eddoboozi kubanga era eddoboozi lyali ly'abantu bakulu naŋŋamba nze nina emyaka bwegiti by then he was 27 yalina emyaka 27 nga nsinga emyaka 11 nga nsinga 11 kuba awo nze nalina 16 senior 3 nga nina 16 ye nga alina 27 naŋŋamba naye nina abaana babiri nali mpasizaako omukyala naye omukyala ne twayawukana emyaka 5 emabega nakeera okuwasa naye ye twayawukana tulina abaana babiri konza otyo nga ngamba naye nga nkwagadde Mr. Sozi sijja kukulisa nga ngwa mulaavu n'omusajja eno nsoma namalako bulungi senior 3 ningenda mu senior 4 nga sirabye kugamba nti oba musinkane nemalako ningenda mu senior 4 ngera njogera naye bwankubira naye twaba tuli mu senior 4 tumaliriza yejja nandeetera success njogera nali nsoma ne brother we naye namuleetera success najja kusoma n'atukyalirako nemmulabako n'amaaso gange awo namulabirako awo bwentyo gwe gwasooka omulaba awo nga tumaze omwaka gumu n'ekitundu nga twogera naye nga simumanyi ate saayina smartphone nti oba yandizindikira ekifaananyi nkirabe nalina akanokia asha kange wabula nga ngamba simanya ndi ku Facebook nakozesa amanya bwegati ne bwegati osobola okukola otya osobola okunsaakingako waliwo ebifaananyi byange kati nga obusimu obwo ebiseera ebyo twali nga osobola okukozesa n'ogenda ku Facebook nga si smartphone oba nakati bukyakola simanyi kati munnaye Mr. Sozi nga ngenda mukeberako awo bwentyo nga mulabira awo mpola kati sajja kukolesa mala senior 4 ngenda mu vacation ya senior 4 vacation eyo nagenda ewa uncle wange gye nagenda uncle wange ng'ali Kampala nengenda okumalira vacation yange eya senior 4 jjukira nyinayo Kampala eyo nyinayo omusajja oyo ate nga mwagadde nebitanga nteeredde ddala mulaabo n'omuntu gwe simanyi gwe sibeerangako nnyo eri naye wabula yajjako awo mu biseera bya fundi nga tugenda kukola ebigezi nandeetawo success ne mmulabako awooka kyekyokka kati nengenda mu vacation e Kampala bannange Mr. Sozi olwo nno bansembereza omuzigo basembereza omuzigo omuliro bwe nasembera nengenda ewa uncle wange Mr. Sozi nga bwe nkugambye bazadde bange baali bakambwe bazadde baffe bakambwe nnyo mama waffe yatwakulanga atugamba bw'ofuna olubuto nze nkuzaala okuka era ononyanyuka kuzaala nze mbasi nze nkuzaala kati ate ye taata ng'akugamba nongeza ofuna olubuto bwoti nkukwata nja kukwata nkusalemu nkukwate nkwate ekisomba okusalemu omwana muteeki wali nga bwe batugamba bwe batyo kati era ebyo nga bindi mu matu obulungi mbiwulira naye nga nkulaga mbu era ndi mu relationship naye bwe mala bwe ngamba naye kati nzaali mu relationship kati naye era nga sitta bigere nga ngenda mu maaso nga sijja kukolesa nali mmala ngenda
ku vacation wa anko wange nasanga mukyala we yanoba kati nga anko wange yalina omwana nga mulenzi akaana kali myaka nga 3 kati nga mbeerawo n'akaana nga ffe tusigalawo anko waffe nagenda n'akola kati ngadde kawungeezi bw'atyo kati nga naye nga nnyina essimu kati omwami nga wabeera nkubira ate akatundu mwe yali tekaali kawala anko we yabeera nga tekaali kawala n'ono mwe yali ng'asula olwo omwana tto nga kali kumpimpi bannange anko nga zolobbawo nagenda okukola omusajja nga beera nkubira bannaaye nga ndi mulavu neetya wabula nga sijjukira naye baŋŋamba waka nti bw'okola kino kino gye kijja nze nga sibimanyi nga sinekula nti sibimanyi kati munaye emisasoziromu nga nkozesa olukojjokojjo nno nga sigenda simiitinga omusajja ngamba jange wange onkyalire nga ndogirira kuba waali kumpi ebitundu anko wange twali tubeera gangu gundi busaabala exit busaabala road awo watyo gangu kati ate omwami ye yabeera mu bitundu byawa byandejje kati awandi awo si wala nnyo era nga nasasoza ate bwe natuuka era ekyaddirira oba okimanya bumanya ku muntu gwe nali nnyo simanyi nnyo nga simusinkana nga nnyo biri awo twatandika okubeera nga awo wetyo nga tusinkana bwe mbaako anko bwagenda okukola nga nange mpitamu n'omwana naye nga nkakasa nti nkomawo mangu kati anko tannadda twabeera awo kati Mr. Sozesege n'ekirala nabeera n'omusajja oyo netwalondola vanira naye omanyi naye semanyi na kumanya nga sigamba nti oba nina famire nti oba nitaddeko ka famire wabula nze nga semanyi wabula nga wemba ngenze sibijjukira ebyo ndi nsobola okufuna olubuto wabula nga kasitanvaayo nga mbeera mu kweraliikirira nagamba banfunye olubuto bwe ntyo naye mukama katonda yangwatirako nga saalufunako kati vacation yatuuka okuggwako nga nina okudda ewaka ebigezo byaffe nga binatera okudda naddayo tebinadda byadda ntuuse nga nzizeyo ewaka naye Mr. Sozengwe nadda ewaka neeraliikirira nze nga ndi stressed nga wenadda ewaka nga ndowooza bwembaddemu eno bwe mbadde nga nsinkana omusajja nga ngamba mukama katonda wange ogwo omwezi gwe naddiramu ebigezo byaffe nga bigenda kudda bwe ŋŋamba nti ndabika nno ndi lubuto nga weneeteebereza bwe ŋŋamba naye kati wemba ndi lubuto ŋŋenda kutandikirawa nze nga mbeera awo ewaka nga tusobola okubeera awo nga tuli ne bannaffe naye nga nze ebirowoozo byonna tebiriiwo ndowooza kimu ekyo nga ŋŋambira bannaye wemeesingira periodi zange bwe nti ntuusa okubula ewaka nga mukulu wange jjukira ye yabulako olwo teyeddira ddala nga ŋŋamba nange ntuusa okubula ewaka ye nga ŋŋamba kati mpulira ntya nga ŋŋamba ye bannaye ebijambo ewaka baba bagenda kuswala biki kuswala ogwokubiri oli yadduka ate nze simanya nfunye lubuto Musasoze nga kiralamu n'obukambwe bw'ewaka kati mpozeko Musasoze okuddako emabega sisita wange ono gwe nasomanga naye yalina nga tukyasoma yalinawo omusomesa eyali amwagala eyamukwana era bagenda mu maaso n'omusajja oyo kati naye bwe twabeererawo mu vacation tuza bakolanga bakozesanga olukojjokojjo ne basinkana kati nzitudde ewaka ffenna sisita wange oyo ye teyagenda mu vacation wona wantu okugenda nti agenza kuwummula nze kanze nagenda kati ye yasigala waka naye ndo simanyi engeri gyeyafunamu magezi gasinkananga oyo omusajja kati tudde ewaka ekintu kyanyiganga nga nyina okubaako gwe nkibuulirako kati sisita wange twali tuwenkana kyenkana ffena tuli mu process y'emu nga omusajja wange amuwulira naye nga tamumanyi naye nga mumugambako nga mnyemezaako ku sitole zange kati nze nga ate nze owuwe mumanyi kuba yali musomesa nga atusomesa kati nga mugamba mwana gwe neeraliikiridde ndabika ndi lubuto kubanga nengetta n'omusajja ate nga sirina yadde famire gye nkozeseza nga sirina kyonna nembeerawo Musasoze nga neeraliikiridde mpaka olunaku we lwakya nendaba ennaku zange
naye nga sinnalaba nnaku zange wabula bannaaye misasozi nga nsobola okubeera awo bannaaye nga buli wenneebakako bwenti nsobola wenfunamu kawaazi nga sirina mirimu gye ndi mukola nga ngenda mu kisenge kyange nga neebaka bwenti bulungi kyabugazi nga ntandika okwenyiganyiga olubuto mbonneekebere oba mpulira oba mpuliramu omwana imagine nga n'omwezi tegunnayita wabula bwe neenyiganyiga kati nga nsobola okwenyiga nga bwe wenyiga bwoti nga weebaza bwoti kyabugazi noweenyiga bwoti mulimu oba mbiyite ki bwe wenyiga oti osobola obuliramu oba ngambe babiri mbiyite ntya simanyi naye nga bwe nnenyigamu enti mpuliramu ebikalu banakati esaawa zino mwebiri wadde ndi free kuba omuntu yenna obeereramu neegundi zino oganise munda kati ze simanyi biki byenanyiganga banaye nga buli bwembiwuliramu nga ngamba nfudde nga nsobola okukata bwenti nenyweza nenyiga nga ngamba wemanyi mbwaba mwana mbu munyigafe bannaaye kyokka sinnalaba ku ennaku z'omwezi zange z'okulwala tezennatuuka wabula nze nga neeraliikirira kimu ewaka ngenda bagamba nti angamba nnyo automatically ndi lubuto nga nze golaba nga ntandika okuwulira nga mbu omuntu oba oli lubuto abantu nga boogera mbu osobola okunywa waliwo ebigundi babiyita simanyanga luwoko mbu osobola olunywa omwana n'avaamu simanyanga olubuto ne luvaamu nga nze sitandika kutandika kwebwa puroguramu zeezo nti nze ntandika okunywa ebintu nga mmanyi ndi lubuto azifu nali nekebeddeko azifu ndi musawo nga ntandika kwenyiganyiga bwendo nga nfuna birowoozo byakunywa ebintu ebyo naye ng'ate bagamba bwone bwonywa bingi mbu simanyi onywako bugiko nga bubiri bwonywa bingi ofa mbobitta lwamaanyi oluwoko olwo nga nalombitya kati nga wengamba sisita wange wengamba naye nonaawe otya atya nga ngamba kati obutyamu kyawo kyokka nno yeyemudu nga ngamba naye nno nkubuulire nange bwekityo era nange sina kyenakozesa naye nze nga sitidde misasozi nze nga ntidde munnange nali ndi awo ennaku tezaalwa maama ngenda okulaba nga ennaku zange nziraba nga nsooka mbuuka bannange abafamire nasanyuka nga ninga nga alabye kuki nengamba mpunye nengamba siri lubuto naye ng'omusajja nabeera nga njogerayogera naye awo kati ebigezo byaffe bidda ebigezo bwe byadda nga atuyise kati naye omusajja ono yali ansuulidde ddala mulaavu like nga ndi mulaavu naye omusajja katandika okumuteekamu ebirowoozo ebitadde ku ssomero anteekamu influence ng'ate gwagiteekamu omusiru muzibu ng'obusiru yenze musajja wangamba kati ebigezo bidda kati kyekiddako mbwera ogendagenda kusimya 5 mbwera simanyi ogendagenda kwekisemba omalirizaayo nga mugamba ye ngenda kuddayo nga ntandika okungamba naawe simanya kati buddayo mazima ddala nze ngenda kubeerawo nti ankulinda emyaka 2 mmala okulinda ogendayo simanya weyongeremu bukampaasi nangamba mbu weyongereyo mbwera kampaasi mbwera nga nze ndi awo nkulinze kyokka nga omusajja mwagala naye kati ngaatandika nga byangamba nno olaba nga nsonga nkulu kati munnaye sijja kuliza misasozi ebigezo byadda nga fena tuyise nze te muto wange fena nga tuyise nga dadi waffe atugamba muddayo kwekyesse mugenda kwekyesse kusoma awo ewali embaga nze gwabigamba omu ku bo bali kunsiigamu eno influence toddayo muzeeyi mugamba okoma awo branchinge ogenda osoma ekoosi ng'omunnange misita oli kyayogera nga tekiddibwamu kunze nga kyekikola munnaye eyasooka nga nina puroguramu nti nzirayo kwekisi abafamire omusajja nga mpugula nga atandika okunteekamu gu influence nga ntandika okugamba tata wange nze siddayo ku ssomero siddayo mwekisi siddayo nga mugamba nga mbuuza ggwe nnyabo weewulira byeyogera otegeera bulungi nga mugamba siddayo nga ngamba njagala mpa ensonga ekugaana okuddayo yagala okutwaza ku koosi
wabula ensonga gye namugamba nange nzirawo neesekerera namugamba nze bebasoma nze namugamba tata nkubuulire nze sikyabitegeera ebyokusoma namugamba nze sikyabitegeera nze njagala genda ku koosi sigenda kugenda ku ki nga mwana nga nenyuma kwerima nga tata wange nga nkuba bankuba yankuba emiggo najo zino sijja kugyerabira kubanga najo nzijjukira ate naye tasobola kugyerabira kubanga n'essaawa ya leero amanyi okuddawo n'azinzijukiza oba ayina muto wange gwakangavula eyo agenda omugangavula nga amugamba buuza ku babawo gundi akunyumiza fimbo emiggo agiyita fimbo zennamuteekako naye nga ne bwankuba nga mugamba kimusiddayo munnange nga kimugwako kati muto wange ye nga akkiriza omutwala ku ssomero kati bamukyusa essomero nga HSC nga tugamba HSC mugenda ku masomero ag'ebbeeyi essomero so nga ayagala tutwala ku ssomero abamu ndowooza mulimanyi abafamire wano Masaka SS Masaka Seeke nkolo gye baali batutwala nga nze ngamba sirina gye ndaga muto wange nga bamukolera shopping nga bamutwala ku ssomero nga amukolera shopping ennene nga amugulira ogusawo guno ogwagejja naye ng'ekyamukozesanga ebyo mulabe neegombe nange nnuma ngambe naye nedda okusalawo kwange kwensazeewo kankyuse nzireyo ku ssomero naye nga nze nnyina ye n'aseesa bambi yaseesa nga nze nnyinamu omuseesa nga siina mulala gwempulira okuggyako yekka munnange fayinale nga ŋŋaana nga banneegayirira ewaka ddayo ku ssomero nga ŋŋaana nga magamba nze byemuntwalamu sibitegeera sibiddayo mpoziko nga taata mugamba mpoziko ng'oyagala ŋŋende ng'oyagala ŋŋende just kukutwasiza biseera nti ŋŋenze ku ssomero naye nga ŋŋenda kugwa era sigenda kubisomayo nga bantwala ku ssomero gye nalisomera gundi O-level nga abasomesa bankansolinga naye nga babakansolinga bamukansolinga neri bankansolinga wano eno nga bankansolinga neri nga bankansolinga ngiyate bye bankansolinga eri byentwalanga ebikulu omwana omuwala nno naye bannaye takuzika nange mgira nerabirako awo neŋŋamba bannange taata wange ng'atwala muto wange ku ssomero oyo ku Masaka Seeka amukoledde shopping ey'amaanyi ng'amutwala nga nze mugamba nze njagala genda ku koosi kati nga ŋŋamba oba ogenda ku koosi kuba nali already nali mpise nga ŋŋamba koosi gye njagala ogendeko genda ku nansingi bwe yaŋŋamba ku nansingi namugamba at least naye nze siddayo ku kyekwekisi nga ekiŋŋaana okugenda kwekisi mba obudde buwanvu mba obunasanga omulenzi nga mbala mbu ngende kwekisa emyaka 2 ate neeyongereyo nga ndaba ebbanga ppanvu annayi wabula nga simayina kye neeyitira ekitundu kino ekya love story ya sister ekisooka ntera obagamba love story tetera nnyo okufuna kifaananyi nnyo ekyayo mu kitundu ekisooka naddala story ng'ejja yingira mu bitundu 4-5 singa story ebeera mu bitundu 1-2-3 ekitundu ekisooka kikusigiranya ekifaananyi story nga bw'ejja okuba nokyo ntera okugamba nti gigumiikirize yes muno mulimu ebyokwiga ne ekifaananyi kya story yinza nga tubannaba kukitukako bulungi wetukomye nga sister asazeewo agugubye obutagenda kukola senior 5 senior 6 asazeewo branchingirawo naye ng'ensonga gyawa ate abazadde gyatabalaga musajja natandise ngamba nti bino bye bigambo ebituufu omwana omuwala oba omulenzi byateeka okuwulira byagwa n'okuwulira ng'abiwulira okuva mu muwala munne olumu abazadde ogenda n'ogamba omwana naye ng'akulaba omuli wala nnyo kakati maama wadda taata wadda bino byaŋŋamba byakolanga dda naye oba oli awo olumu abaana beetaaga okuleetera experience eziri close nabo nabadde nina mukwano gwange ate gwentwala nga wa muwendo mu bulamu bwange nga twogera ku konsati ne mugamba nti bwe nkutunuulira nga Yobu ow'ebiseera bino
tulina obulamu engeri gye tubusiba n'otunuulira yobu emyaka 10 egiyiseewo nga takuli debwe kugamba okulondoola onoonyeyo relative ate naawe oli omu ku ba relative be ne tokifiiringa Katonda tekitegeeza nti takyakola alina abayobu olwaleero. Kakati olumu abantu tuleeta ebyokulabirako naye nga biri wala nnyo n'abo be tugezaako okubigamba. So nga tubuulirira abaana nga tubuulira abantu baffe tugwana okubasembereza ebintu ebitabali wala. Ojja kunyumya emboozi ez'obuleebo bwe mwali ku mwalo banne ani amanyi obusima obuleebo gwomanyi obuleebo kakati oyogera ebigambo omwana akulidde mu kibuga oyogera sabbuuni wa ddimi lya ng'ombe ekigambo kinvuddewa obyogera biri wala n'omuntu. So betaaga okuliraanya ebintu byebasobola okutegeera. Kakati stories nga zino omwana omuwala bw'awulira nga almost bwe bulamu bw'atambuliramu bino byongera okugatta ku ye. Naye nina comments ziringa 9 zenjala okuyitamu speed. One, ayogedde ku sister we gwe baakuba family ebeeramu abaana abo bakajja bangu abo abalumya emitwe omwana ne bamukuba omwana ne bamutuuza n'agaana naye mbabuulira ku nkomero ya byonna abaana bano bawunzika bejjusa. Kiruma nnyo nti omwana oyo atera kuyigira ku nsobi ze batono abafunye omukisa n'alaba omulala nga bimutuuseeko n'abyewala abo Katonda ababasaasidde naye abaana waliwo abaana nga ne bwe bamukuba ne bamubulira ne ngamba omwana ono ginemeza agijjewa n'otabulwa abazadde ne mutabuka omusajja n'agamba nti oba omukazi yayonoonya omwana kugamba ne mubeera mwoyo leebuleebu naye nga mwebuuza omwana oyo emize gy'agijjawa ne mufuba ne mumubuulirira wano abazadde we bakwatirwa ennaku n'ogamba Mukama kiki esikoze olw'omwana ono kale era olaba ku nkomero ya byonna yeewaŋŋangusa n'agenda neera bw'obalondoola ebiseera ebisinga tebaba na byakwenyumiriza. Era y'omu agamba bato banne nti bannange bato bange nze bwe nakola kino bwe kiti saafunamu. N'olwekyo baba bagamba nti mukakkanye amalala mugwana okulira ebigambo by'abazadde. Kakati waliwo ebirala bye nnyongedde okuyiga olumu bagenda ne bakugamba ku baana bo abaana bo balina omuze guno kakati gw'ogamba abaana obaleka awaka buli kimu mu kikomeramu ekiri ogenda okudda waka nga wali organized abaana bakakkamu bazibu nga bakugamba nti oyo omwana twamulabye Nakasero nabadde mpita ku cricket oval mu concert ya Reigi awo nalabye awo nazudde naluvamya nti Reigi nalabye omwana wo ng'ali awo omuzadde ng'agamba nedda. Kati abamu banyiigira abantu ne banyiigira community naye nga bakugamba bye balabye sinti tebakuwagaliza naye nga bakugamba bye balabye. Abazadde si bangi abakitwala nga kyansonga naye njalo bategeeza community zetuwangaliramu ziraba bye tutalaba kubanga gw'otambula n'ovaayo n'ogenda mu office Nakasero n'otuula ono gwolese ku kyalo ono alinawo edduuka oli alinawo dayale oli alinawo galaji oli alinawo omudaala gw'ennyaanya oli alinawo ekibanda ky'amanda bano ba stage ya boda baba balaba n'olwekyo ebigambo olumu bwe babitugamba oyinza oba nga tonyoose nnyo n'ebiwa obudde okola okunoonyereza oba oluusi tulina bye tuyinza okutaasa naye ogera n'ogamba nti tekisoboka nga kisobokera ddala n'okusinga bw'olowooza. Taata yagezaako nnyo protecting abaana be tugera tugamba nti olaba be baprotectinze be bafubyeko be basufubye okulaba nga babatuusaako ebyetaago beeralula ne beeyonoona ng'ogamba kakati omwana ogenda muleka abeera ekyetwala. Ndaba nga taata okutuuka okusalawo okwavoidinga abaana bano okugwa mu temptation z'ababoda ababavuga okubatwala ku ssomero okubazza n'asalawo abayigiriza ovuga piki bambi ng'olaba taata afuba. Bataata ngaabo twagala okubebaza era Mukama awo omukisa okufuba kwabwe baleme kuviiramu awo kubanga biba bisoomooleza ddala. Waliwo amasomero ng'ago gafubye okulaba nga galwanyisa kapolingi. Weekiri nandyagadde ku stories zino ngambe nti nali mu ssomero lyaffe naye kapolingi ekizibu ekyo tekyalimu ate ensonga yalinga bweti ne bweti era bwe kyabangawo kino kye kyabangawo era kyatuyamba nnyo. Waliwo amasomero g'owulira nga kapolingi baana baliwo nga kiringa ekiri ku curriculum so bisoomooza ate bisoomooleza ddala. Abaana ndaba nga abazadde bano bafuba okuwa abaana ebyetaago bwe babawa ebyetaago nga babakomekkereza nti twagala otubulira ensonga gye bivaako okukemebwa ogende weenoone n'abasajja. Ndowooza bino byetaagisa abaana bagamba nti abasajja bakema okuyita mu kino ne kino kati tuteekeddwa okukola bwe muwala
abasajja bajja kukema okuyita mu bino ndoza abaana bano ne bategekebwa ekisuka ku bagamba nti kati ogende weesirwaze manyi tubyogera tuwerekerezako agagambo ganene kati genda ode mu kwemasagana obulenzi ojja kulaba ensi kyene ekkola ensi ejja kugunjuza muliro gwe nalumaga ebyo si byo bikola omwana mubuulire nti kati omubiri gwo gujja kukutuma omubiri gwo ojja kulwanagana nagwo mu ngeri bweti ne bweti kati bwe kiba kikusoomozeza ojja kukola bwoti ne bwoti ndoza ekyo abaana kye beetaaga oba oliawo bwe tubanga tubi addresses ebizibu ebyo direct tulina engeri gye tuyinza okuba nga tusobola okutaasataasamuko nina ekibuuzo nga sister bagezezzaako okumukolera ebyo ebyenjawulo kiki ekyamusikiriza atuuka okufuna confusion gayo oli yakamukwana ate yakamukwana omulala ayingiddewo distraction eyo kati eyo etera okutegeeza obuto excitement ey'okuvubuka naddala nga tewaliwo guidance usanga omwana abuuka ava wanaddawa naye ngali excited ennyana eringa gye bajje mu lugo kwegamba ebuuka bubusi wali olabyeko akayana nga bakasumuludde kuva mu kiraalo n'okutambula kaba tekatambula bwekabuuka excitement kati wano wonna kikola nnyo amakulu ng'abaana tubasembeza nga mwana bw'oba ofunye boyfriend come and we talk okusinga lw'onoogwa mu nsobi jja twogere enkulungamye ku ngeri gye tuyinza okukwasaganyamu ensonga ezo abaana bayonoonekera nnyo mu barelative kino twongere okukigenderera tuwulire stories omwana kasita agenda ewa ssenga kasita agenda ewa kkojja kasita agenda ewa abaaba simanyi abeera wa jjajja n'ewaka gye babazaala boonoonekerayo naye olw'okuba bali babeera balina obuvunaanyizibwa nga tebagenda kubeera ku mwana wo nga ggwe eddembe libeera lingi omwakyala akera n'aleka abaana awaka n'agenda okudda ng'omwana buli kyayagala okukola yakikoze kino twongere okukiyiga mukama atusobozese abaana baffe tukule nabo tubajja awabi naye abaana mu barelative eri barelative abalungi nga protecting abaana bonna ababa mu nju ye ng'ababe naye njala obbategeeza abaana basinze kwonoonekera nnyo mu barelative ntunuulidde experience ya sister ono ey'okuba nti yeralikira olubuto abaana bano agenda n'abanga asuubira okugenda mu June nga mukama bw'onnyamba n'onsomosa wano n'akutendanga emisana n'ekiro olwobeera oluyimba lwange bw'amala okugenda mu June ng'akubira omulenzi nti John mwana kyedomodde kati kiriya wayita ennaku 4-5 nga bagenda beekulisa ate abo batera okugwira mu bizibu abamu tebafuna lessons kisimatuka awo nina atamanya nti yeetaga preventive measures okusobola okuavoidinga ekyo ekintu okuddamu okubeerawo ate wano mu kaseera naye batuka ne baguba so bangi bayita mu mbeera eyo naye abasinga tebayiga era weekanga nga senga vuddemu nga zeemu be baana baliwo omwana okukkiriza nabagamba abaana ab'obuwala waliwo omulenzi byakugamba nga bw'oba obigasse naddala kyenatandisa nakyo ng'oyagaza mutwe si mutima ng'osobola ogatta nti naye omulenzi onaye katanjagaliza abaana bagwa mu mukwano nabagambye ndoza nakyogeddeko najjo nti abaana bagwa mu mukwano abawala nakkiririza mu musajja omusajja n'atuuka n'okumulowozesa nti bazadde be mwe mutamwagaliza ate omwana n'akitwala kati bye bino amuinfluensinze amuwambye obwongo kati ekyokugenda kukola A-level si makulu naye olw'okuba omusajja ayagala okuba nti alaba omuwala ono amwakusesinga eyo ensonga yokka kati omuwala tasobola kitunaganye naye kakati mukundaba kigenda kunkosa kitya kati olw'okuba abeera ayagaza mutima si mutwe agenda kapaalo naye owulira ekigambo kyasembezaayo nga tamanyi kyeyeesuulamu mu maaso ogenda biraba nga birala nsaba mukama akumpeera ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa kimu ku Mutukuvu kabibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina.